jako akawuwo. Ebbanga lyetoolodde bukyanga gavumenti etandikawo enkola ya NAADS oluvannyuma lw'okukizuula nti bannansi baali beetaaga okujja mu bwavu wamu n'okwaza emmere mu bantu okwetooloola eggwanga lino. Enkola eno yasasaanira eggwanga era ng'abalimi okuva mu bitundu byabwe bagenda ku magombolola okwefunira ku nsigo ez'embala ate nga zikula mangu wamu n'okugumira endwadde. Bwe twogerera bino nga yakyusibwa n'erinnya era kati yabatizibwa lya Operation Wealth Creation era bannayuganda bangi bagyetanidde era nga bangi bagiganyuddwamu. Lukola bbulaaka walanga lulimu empeke yalwo ennungi tinafuna eddagala yalwo. Grace Kiyingi ng'ono mutuuze ku kyalo Kufu y'omu ku batandikirwako okuweebwa ensigo ya Operation Wealth Creation era agamba nti ye teyejjusa kubanga anyuddwamu bya nsuso ng'ono alima ebitooke, emmwanyi, emiyembe, emicungwa wamu n'ebikajjo era agamba nti amagezi g'okulima alina we yagajja n'ageegomba. Nsomba mwita Ramadhan Gobi namuyigirako ebintu bingi nnyo atuli ennamunkekeera eyo yasomesa ebintu bingi nnyo Professor Ramadhan Gobi wakati ali Makerere University ya Kalanga lecturer dowoli jeno yamuleta natuyigiriza ebintu bingi kati amagezi gano gonna yasomesa population growth. Grace ategeeza nti yaweebwa ensigo omulundi gumu teyaddamu kuddayo kufuna ndala wabula okutereka gye yali akungudde. Bitooke gaali malanga buli batuwa obulinganga amalanga mwe najja ne mmanya nti omuntu ajja n'akuwa buli kaseera gw'onoosabanga busabi oti bagenda okumpa ekipapula nga tandiseko obutonotono naye banyongeramu amaanyi kati nga nteeka okukiraga n'okulaga ensi nti omuntu osobola okutandika n'ekintu ky'oweereddwa ne ky'olinawo ekito n'oyitimuka n'oyitamu. Ono annyonnyodde nti bangi ku balimi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekibalemesezza okufuna mu nkola eno kwe kwesaasira wamu n'obutasaayo mutima mu kye bakola. Baamanyira ebintu by'okubawa ne bateeka bingi endoko ezisiŋŋana eyo nga baziteeka mu miti mu bisiikirize ne zifiira awo. Kati abantu bajjamu obunafu obwo obw'okulinda banaatwa balinga abavubi kujja byennyanja mu nnyanja n'alya n'amalawo. Oluvannyuma lw'okufuna mu nkola eno Kiyingi yakuŋŋaanya akasente ke yali afunyeewo okuva mu bitooke wamu n'emmwanyi n'agulayo yiika endala 2 n'asimbako ebikajjo era ng'ono yatandikawo ne bizinensi ekola ebigoma nga kati obulamu bwe bwakyukira ddala. Ennimiro eyo nga natandika ne programu ya Wealth Creation nalika ku NAADS Wealth Creation nenja nga ngattagatta ebintu ebyo amaanyi gange ge najja mu bintu ebyo ge maanyi gano. Ono awadde abaana b'okukyala emirimu era bwe twogeddeko nabo bagamba nti kati baliko yaddeyaddeko ng'omu by'omweru. Bino byonna sibimanyi naye kati omusajja oyo yankute ku mukono n'embiyiga najja sina na kimu kyemmanyi era yantuusiza wano ku kyendi kuba byensobola obbikola byonna bino byonna nsobola obbikuba. Okusinziira ku Abesozi Bakisuula omu ku baddukanya enkola ya Operation Wealth Creation mu disitulikiti y'e Luweero agamba nti bagabye bingi era bangi baganyuddwa bya nsuso. Buno ku mutambuza ddembe 152 njogera bya mwaka gwonna tugabye ne ku mbuzi 6 tugabye muwogo ensawo 1500 abantu basobola okuba n'emmere mu maka gaabwe. Ono agamba nti enkola ennungi wamu n'enkwatagana eriwo wakati w'abalimisa n'abalimi y'emu ku nsonga lwaki kati abalimi beeyongedde okuganyulwamu nteekateeka eno. Tutendese abalimi bennyini ne tubakozeemu omulimu tubatendeka basobole okutendeka bannaabwe era kati wenjogerera tulina abalimi nga bameza n'obutooki. Mu kiseera kino enkola ya Operation Wealth Creation ebunye eggwanga lyonna era nga bangi abeefubyeko bajanyumirizaamu so nga abamu bagamba nti ekyalimu ebirumira bingi ebyetaaga okutereezebwa gamba ng'okugabanya ensigo ekikeerezi. Barbara Nabukenya yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kampala najja akola olusuku wali ne Muwendu akoze olusuku